bwatyo naye genze genda kukiza tulebe ku bulamu bwa musajja mukulu ono waji yayitira ekintu kino ekyaba mu 7 akyegattako atya Kasirye Ggwanga nga yayitako mu mikono egitali myangu olwo yayitira buli omu nakkiriza n'agamba nti Kasirye Ggwanga oteekeddwa okuba ng'olinayo ku bulamu ate obwa kapa oyinza okuba ng'obulamu bw'olina busukka obulamu obwaffe abantu abasigadde Meeja Jeno Kasirye Ggwanga eyazaalibwa mu mwaka 1952 baamuzaala mukwano gwange gwatugobera olunaku olwaleero mu 1952 ng'ennaku z'omwezi mwenda gwa mukaaga leero 22 Mukama Katonda lwamukowodde senior metal officer UPDF gy'asaavinze okumala ebbanga ate nga ku basajja batyo nno abaasibwa era nga ebbanga ly'omaze ng'oyogerako naye tayinza kwerabira ennaku 897 ze yamala ng'asibiddwa ono mu Uganda ne mu ggwanga erya Tanzania y'omu ku basajja abayita mu kaseera kaali kazibu nnyo kaali kaseera ka kusoomoozebwa nnyo 1952 ng'azaaliddwa mu disitulikiti ey'e Mubende kitaawe yali musajja muyizzi ng'omusajja omuyizzi ate nga musajja mulimi yafuba nnyo okulaba nti omutabani Kasirye Ggwanga amulambikira edduniya era bw'atyo Kasirye Ggwanga n'asobola okubanga ayiga n'okutendekebwa obukodyo era obw'abayizzi n'obukodyo bwonna obw'okulima ne bwafiiridde nga y'omu ku basajja ababadde abali mu bitundu by'e Mubende n'ebitundu eby'emukono nti nankubadde yatuuka ku ddaali yonna ly'abadde atuuseeko naye kye bayita enkumbi terimba abadde akissaamu nnyo ekitiibwa yagendako Katakala Primary School gye riri baliyita Katakala Primary School oluvannyuma n'ajja e Kampala Kibuli Secondary School gy'asomera O level era yegatta ku Ggirye Ggwanga 1972 ng'ebyokusoma talina nnyo kyanoonya n'agamba kansavinga eggwanga after all ne his excellence omukulembeze waffe yakoma mu P3 P4 kakati nze nkyanoonya kikangende mu savinge Idi Amin Dada nga yaliko ebiseera ebyo nange embeera neeyongera okuba ng'etambula ku musajja mukulu amanyiddwa nga Kasirye Ggwanga yafuna training era amala okubanga afuna training bamusindika Arua West Nile mu kumusindika eno yali agenda kubanga ayamba okusoma map yali asoma map paka 1977 mu 1978 bamulinnyisa afuuka artillery officer omwaka ogwaddeko mu 79 bamufuula staff sergeant Kasirye Ggwanga wabula kyotalina kwerabira nti mu 1978 TPDF ndiyo jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania People's Defense Force balumba Uganda biseera bya Alhaji Idi Amin Dada era mwezi gwali gwakuna ekibuga Kampala ng'abasajja bamaze okukiramuza Amini n'agibwako abasirikale ba Amin abaali bamubeereddewo ennyo mu kumulwanirira okulaba nga tebakkiriza majje ga Tanzania kumuwamba Kasirye Ggwanga y'omu ku bo yagamba tujja kulwana paka kwasembayo era mu kaseera abatanzania kituufu baali basobodde okubanga bafuna abamu ku basirikale ba Uganda abaali bawanise Kasirye yagaana okuwanika bamala kulaba nti ekibuga Kampala lwakiri bakyeddiza amajja ga Tanzania yagamba nti kati bano abapinze ne bagaana okuwanika ng'obudde bukyali tubeetaaga abo tubatwale kwa mabusu era bw'atyo Kasirye Ggwanga ne balyoka bamutwala etanga mu Tanzania nga POW prisoner of war nga bamuwadde n'ennamba M734 prisoner of war. General was never sick with the army people. So when he happened to go into Ministry of Interior, where you find immigration, where you find this passport scam, he told me, they have opened a can of worms. I went told. He was the only person I was comfortable to go to and say, boss, the situation is not okay. And he comes up with something. If it's 100,000, I look at it, he's been my friend. Now, we are losing. You know what you cannot imagine, how we are hurting. Because whenever, you know... Meeja Jeno Kasirye Ggwanga yali ayogera ku nsonga y'omugenzi aronda Nyakairima. Naye nga tumulabye lwakiri wajavudde Kasirye Ggwanga awambiddwa amajja ga Tanzania gamukutte ng'omu ku basirikale bakiwaji ababadde bakyayimiridde ne Amin bamututte ettanga mu Tanzania ne bamusiba mwezi gwali gwa mukaaga 1998 President yaliko ebiseera byo mu Uganda yali Godfrey Lukongo binaayisa n'atandika okwogerezeganya ne gavumenti y'e Tanzania ng'ekiruubirirwa kwe kukomyawo abasibe banna Uganda badde kuno basaavinga eggwanga era wakati mu mbeera ezo babatwala mu kitundu eky'Embale Maluku prison ayina abasiba buto oluvannyuma babaleeta Kirinnya prison Jinja
ng'ennaku z'omwezi musanvu ogw'ekkumi 1981 batandika okuta abamu ku abo abasirikale abaali bawambiddwa amagye aga Tanzania era mu kibinja ekyasooka okuteebwa ddala Kasirye Ggwanga mu kibinja ekyo naye mukwano gwange mwe yali. Kati wayita emyezi gyali 3 nga Major General Kasirye Ggwanga mu biseera ebyo amaze okuba nga ateereddwa ne banne okuva mu nkomyo emyezi 3 giyiseewo. UFA ye Uganda Freedom Army bano bayeekera nga bakulemberwani musajjawo Kayiira Andrea Kayiira. Tuli mu biseera jjukira mu 7 ensika agiyingidde. Abasajja abalala bangi beesumye bagamba tusaanidde okuba kati mu mbeera ya lutalu kujjako abakulembeze ababi. Laba Andrew Kayiira ne Uganda Freedom Army bwe balumba Balaxi y'Emmengo Lubiri. Mu kiseera ekyo Apollo Milton Obote ne Uganda People's Congress bano balowooza nti abasajja bano ndowooza be baali baggalidde mu makomera Tanzania omwali Kasirye Ggwanga n'abalala be baakata gye buvuddeko bateekeddwa okuba nga bakoze omulimu guno gw'okulumba Baraka y'amagye mu Lubiri Emmengo. Kumbe bambisibwe gwali bano baali basajja ba Andrea Kayiira. Ye kati Obote kyategedde nti kirabika bano be baakata bano okuva mu makomera be bakoze omulimu guno ogw'okulumba. Era bw'atyo Obote n'ekibiina kye kiri mu buyinza ekya Uganda People's Congress ne basalawo ne bagamba Kasirye Ggwanga oyo ne bamuteeka ku lisiti y'abantu gavumenti be yali yeetaaga kye tuyita wanted list. Era bw'atyo Kasirye Ggwanga musajja wattu neyo ekyomusubi ne yeekweka tukanda kunoonya Kasirye ngalabikako. Ab'enganda bako n'ab'emikwano abadde bafunye ku Kasimayiro bannanga omwana yakomyewo, omulongo yakomyewo, omusajja baamutadde. Banoonya omusajja eyakomyewo okuva mu kkomera nga omusajja akyalabikako nga Kasirye Ggwanga bamutemezzaako nti omusajja anoonya mutwego yemmwe abaalumbye Balakisi. Kasirye yagamba ennaku gye nalabira ettanga mu kkomera saagala kugiddamu, saagala kuddamu kuwunyiriza kye bayita lusu lwa kkomera. N'agamba nti wallahi kambule era bambi musajja wa Katonda n'abula ne yeeryawo. Kaakati mukulu we Lieutenant James Kasirye ono yali pilot magye. Mu kiseera ekyo yalina Kasongola Military Air Base olw'okuba gavumenti y'Obote enoonyeza Kasirye Ggwanga n'emubulwa. Kati Obote asalawo n'agamba oyo ayina mukulu we piloti, munoonye mukulu we, bwe munaamunoonya gwe tujja okunyiga Kasirye ajja kwekukunda gye yeekwese yonna tujja mufu. Era oluvannyuma mukulu wa Kasirye Ggwanga Lieutenant James Kasirye bamugjayo gye yali mu Baraksi mu nkambi atulugunyizibwa. Yogera muganda we yalazeewa kutulugunyizibwa. Musajja wattu ayogere ki? Kubanga Kasirye Ggwanga bwe yava gye yava mukomera bamutadde yayita naba kubanga bw'ati asinkana ku mukulu we ono yayita naba. Era ebyagoberera bagenda okulaba nga Lieutenant James Kasirye talina kyonna kyabanyega mu kubalagirira wa Kasirye Ggwanga lyakutte. Abasajja kye baakola abasajja b'Obote batta James Kasirye kubanga mbu yali agaanye okulaga wa Kasirye gye yali yeekwese. Kasirye kati bali babiri. James Kasirye ye mukulu wa Kasirye Ggwanga. James Kasirye musirikale pilot ayina otubuulira mutowe gwe twatadde ali ludda wa. Pilot James Kasirye agamba nange simanyi abasajja b'Obote baamutta. Era bwe gutyo Kasirye Ggwanga eyeekwese nga gavumenti y'Obote muli bize emwetaaga amala okulaba embeera eno n'amawulire agafunye nti nno mukulu we James attiddwa abasajja ba Obote mbunno kubanga alemye kubanga alagirira wa mutowe Kasirye Ggwanga gyali. Kasirye Ggwanga yanyiiga naga ekibanga batuuse ku ekyo kaneegatte mu buyeekera badde nkomyewo okusavinga eggwanga lyange mu magye naye bwe gubanga bwe gutyo bwe guli kati kaneegatte ku buyeekera bwe kibanga kye kinampa emirembe gyange. Bw'atyo Kasirye Ggwanga ne yeegatta ku UFA Uganda Freedom Army ey'abasajja bakayiira. Mu kaseera ako Kayiira yalina abalwanyi nga 65. Ebitundu eby'emawokota, ebitundu eby'emubende gye bazaala Kasirye Ggwanga bimu ku bitundu ebiri mu Buganda. Ate nga bimu ku bitundu Andrea Kayiira byali asimbyemu amakanda nga n'abalwanyi be bawopaleetingira mu bitundu ebyo okusingira ddala. Mu 1995 Kasirye Ggwanga agenda okulaba ng'ekintu kino eky'abakayiira tekitambula. Mu ntuufu agenda okwetegereza nga eky'abano abasajja bamu 7 nga kyali kiri ku misinde minene. Era bw'atyo Kasirye Ggwanga n'agamba sajja kusemba nakyo nze nnwana lutalo kulabanga kawenkene mujjako kubanga yatta mukulu wange yatta James Kasirye. Njagala kintu kinantambuza okukakasa nga kawenkene ava ku bukulembeze bw'ensi Uganda.
era weguto bwegwabeera yegatta ku Museveni 1985 bw'amala okwegatta ku Museveni mu 1985 Museveni n'ayaniriza abasajja be yali amanyi obulungi kubanga jjukira nti mwai Museveni myaka gya 7 yali yegezaako mu gavumenti ya Amini okulwana awambe kitegeera bulungi Amini yali azimbye ejje kati bano abasajja ab'ejje eri Amini be basajja bakasirye Ggwanga baali basajja nga baakolamu kati laba Museveni ali mu nsika ayagala kuwamba ategedde nti abamu ku baaliko abasirikale ba Amini bakasirye Ggwanga no bavuddeyo kubanga bamwegattako Museveni yabaniriza n'emikono ebiri n'amanyabo balina waaka Kasirye Ggwanga kukikwata ku mundu ennene ezo kukuba sabawa kukanyuga bikombola yali musajja mulungi era Museveni n'amusaba njagala onkwatira ekibuga Kampala ekyo mpa science w'okuwamba ekibuga Kampala Kasirye Ggwanga n'alyoka alumba naro site Kampala era bw'atyo bw'alumba site Kampala mu 1986 mwezi gwa January basobola okubanga bawamba yali akulembera artillery unit number yagenda maaso n'okubanga emukolera omulimu ogwo wabula newankubadde nga Magye yasobola kubanga bw'atyo asavinga n'eggwanga Uganda lwakiri ne yegatta kuba Museveni okulaba nga linunulwa okulijja mu mikono gy'abasajja ba Tito Okello mu mikono gy'abasajja ba Apollo Milton Obote monne Kasirye Ggwanga yagenda okulaba nga mbutuufu yeetaaga okuzza omuzigo eri disi ye Mubende eyo nno gyazaalibwa olwo si kwe kutandika omuyita gavana wa Mubende okuva 1996 paka kumpi 25 ng'ali mu bifo eby'enjawulo Sentebe LC5 ye chairman LC5 wa Mubende district ate n'abako director of stores mu UPDF mu 2005 mwezi gwali gwa January Kasirye Ggwanga mu butuufu yenga yekkiririzaamu nti kyakoze akikoze gw'okuva 1972 osavinga Magye 82 92 22 emyaka 33 ng'asavinga Magye ga ggwanga lya Uganda Kasirye Ggwanga yasaba okubanga bw'ati awummula bw'asaba okubanga bw'ati awummula ng'abalala abasavinze Magye ga Uganda ne batuuka ekiseera nga gundi alaba nti asaanidde okubanga bw'ati awummula munnange gavumenti yamwe Museveni nayo teyawalira yakkiriza naye gamba kituufu okoze ekyokoze fuuka retired yali akyali ku ranka ya brigade y'ekiseera ekyo era nga tumugira nga brigade ye Kasirye Ggwanga nakkiriza wabula wayitawo emyezi gyali 3 gyokka emyezi gyali 3 gyokka oba kyekyamubagula Mungu wa buyinza ne bwe gwakagutya kakiro tabulamu wayita myezi 3 ne yekyusiza mu kitinga embazi nedda nkyayagala Amagye brigadier yekyusiza mu kitinga embazi agamba nkyayagala Amagye n'akomawo bubinyo naro okulaba nga asavinga kye bayita Amagye ag'eggwanga erya Uganda era bwe gutono mukwano gwange bwe gwali n'akoma obubinyo n'afuna agafooge era bw'atyo nno UPDF commander in chief tegedde Gino Kaguta n'alyoka amukkiriza contract endala ya myaka 5 n'agimusimba 2018 Kasirye Ggwanga apromotingibwa munnange okuva ku brigadier otwa ku major general mwalimu abasajja enkwatangabo nga 138 era oluvannyuma n'alyoka awummuzibwa si kuwummula mu bulamu naye n'alyoka agawummula Amagye contract y'emyaka emirala 5 nga nayo bw'eti egenze maaso n'okubanga eggwako ne balyoka amukkiriza okubanga agawummula n'eddala erya Major General eyo Kasirye Ggwanga gwe twogerako obudde buno amaze ebbanga eryo lyonna naye ng'ayogera ku nsonga ez'enjawulo ezibadde ziri mu nsi yattu eno Uganda gamba block yemutuleminga ne block siyafe ya Buganda Land Board block yamwe eri 261 plot 428 Ggwanga twamwaliisa mwenda block 273 plot 7 kati mu kifo ky'okujja okubamira ku Kasirye Ggwanga lwajinja bakuba amasasi baali badde bagenda mu lambi bafuna basave bajja bakiriya yinga Ggwanga Katumba wamala taka nyumba nyumba si ya military Katumba wamala ICDF bire bya Amagye eno si Amagye eno property yange Katumba wamala waswana kino ekizimbe 1972 nali nkuma gadi enyumba eri wansi wali jagenda ogikuba ekifaananyi olw'obutagala yali ya brigade ya Boogere enyumba abayindi bwe bazizimba baafuna liidi Amini bwe yabagoba Amagye ne gazitwala Amini bwe bamuggyako abo bennyini boodere ne bateekinga over ne bakola ebyapa eby'ekisiru ye Kasirye Ggwanga Major General
Kasirye Ggwanga newankubadde otegedde butya bwagenze maaso n'okubanga asavinga eggwanga lino erya Uganda naye yagamba nti alina omutwe gwe era omutwe kyegumuwa ye kyatambula nakyo. Yagamba sikula bukuzi na kutambuza butambuza mutwe nga mmale nedda. Enfunda ezimu awuliddwa ng'avaayo n'akolokota mwami Museveni era mu mbeera ez'enjawulo mwaze akolokotera ku mwami Museveni yavaayo mwaka gwali gwa 2013. Agamba mwami Museveni mulabyemu unprofessionalism engeri gyakwatamu ebintu gyendabanga si ya kikugu naddala butya bwa promoting abamu ku basirikali mu UPDF. Agamba nti nkizudde nga president alimu olusosoze kubanga basenior officers bangi atuuka ogenda maaso n'okubanga abazalawa feva n'agiwa abaana bano abakajja n'atakoma ku ekyo n'amessing up with Buganda bwakabaka bwa Buganda. Ggwanga yatuuka okuvayo one time n'agamba bw'oba ojjukira mu biseera ebyo abasajja gamba nga ba Mike Mukula abasajja ba NRM nnyo. Ojjukira Mike Mukula waliwo emigozo banaawe ejalimu naye ne gimutwaliramu basajja basibwe. Ggwanga yagamba nti kati abantu nga Mike Mukula tukyabakuzayo bakubwa amasasi abo nabo batuviire mwana wange. Zali ennaku z'omwezi mukaaga gwa 2013 UPDF ng'ejjukira myaka 32 NRA ewambye. Kasirye Ggwanga n'agamba abantu abalinga abo abatumalira obudde kuno na bwono nkifaananyi kyansi yaffe eno bakubwa amasasi baveewo. Tukakiseera n'agamba sirikale abamu bapromotingibwa ebitaliyo. Yatuuka n'okwogera ku maama Kaataaha Museveni. Agamba nti mu bintu ebisinga okubanga binnuma mu mutwe gwange ebimbobba be bantu b'endebye bambi abatalidde mu ntuuyo zaabwe. People who fought this war and have not gained anything. Today the roads are very nasty and social life is not that good. Bantu balwana naye tebalina kibafunye mu ntuuyo zaabwe na kulwana kwabwe n'omusaayi gwe baayiwa makubo gonna mabi obulamu bw'abantu si tebineyagaza. Era one time Kasirye Ggwanga yatuuka okubuuzibwa ekibuuzo ku byonna by'oyiseemu ne mwami Museveni enkulembera gy'atukulembedde olabanga ddala waaliwo obwetaavu. Mwami Museveni olaba ddala yalina ensonga ey'essimba ye ne banna 27 okugenda mu nsiko. Ggwanga n'alyoka ategeeza ensi nze nali mukomera mu kiseera ekyo we bagendera mu nsiko ate ng'ekyamazima oyo Museveni yatusiba. Byali biseera bya gavumenti yaabwe wano nga bawambya Amin be baaliko be baatusiba oyo nga batutta obuyinza okubujja mu 2007. Era ne bwe bagendera mu nsiko ffe baatulekera mu kkomera. That's why for me I don't have friends. Yensonga lwaki siina mikwano gyange bonna baafa ng'oyo Museveni batusibye ate nga bangi ku bo mikwano gyange baafiira mu kkomera because of hunger and diseases. Bangi baafa njala nga tuli mu kkomera tewali kyakulya kibatuwa abamu ndwadde bamala okututa. What I saw is not what I left. Kyennasanga si kyennali naleka nga tebannansiba. I never wanted to join this struggle but circumstances caused me to join this struggle. Ebintu byabwe ebyo ba Museveni ebyo bya ntalotale ebyo kuyeekera saabirimu saabyagala yali just mbeera ye yampaliriza n'engamba kale kambeegatteko gye tuvudde embeera ogijjukira bulungi eyaleetera Kasirye Ggwanga okwegatta ku mwami Museveni. Tutuuka omubuuza kakati kitaffe munnange ogambye circumstances caused you to join the struggle. Ezo circumstances ki? Mbeera ki egy'osobola okutugamba eyakuleetera okwegatta ku basajja nga ne bye baali balwana wali tobyagala ba Museveni? Kasirye Ggwanga n'atugamba
omanyi ono omulenzi ono omusajja ono mugenzi Andrew Kayira yera akulemberamu ekibinja ky'abayekera aba Uganda Federal Movement bagenda ne bakuba olubiri mu 84 bamala okulumba olubiri nze nayina muganda wange yali muvuzi wa nnyonyeza ekinnamagye basajja ba Obote bamunonayo ate abamu kumunonayo James Ggwanga ate bawulidde nti abamu ku basajja abadde abaasibwa abatanzania kwaliko Ggwanga bamunonayo nga balowooza nze era bamala okutegeera nti si yenze gwe baali beetaaga bamukuba bubi nnyo ne bamutta. So when they killed him I went after them. Bwe ntegeera nti bamaze okubanga bamusse nange ne ngamba nti omukisa w'okugufunira okulaba nga nange mbafuna abasse mukulu wange kwe kwegatta kubayeekera n'endyoka neegatta ku buyeekera naye nga saabyagala tebaayina nsonga. Ggwanga tumubuuza ky'ogamba okwegatta ku buyeekera wali ogezaako kuwolera Ggwanga n'agamba mwalaali kyekyo era tumubuuza ekyakutwala okuwolera eggwanga wasobola okukifuna n'agamba kabisa. Era Kasirye Ggwanga ebibuuzo ebirala bye twamubuuza bitasobola kubanga twerabira tumubuuza mu kiseera ekyo okuva NRA lwe yagenda n'erwana ne bamaliriza ne bawamba baatugamba nti baali balafuubana nnyo creatingawo a professional army. Major General Kasirye Ggwanga mu kulowooza kulaba nga ekyo twakifuna tulina professional army n'agamba never. Yabuuza ebibuuzo Kasirye Ggwanga ku kibuuzo ekyo. Do you know how soldiers live today? Mumanyi abasirikale embeera gye balimu leero. Do you think soldiers today live the way they want to live? Mwamulowooza abasirikale bali mu mbeera gye baagala okubeeramu. First of all, we should not go to the ordinary shops like the way you do. We should go to an army shop where we should not pay tax. Ever seen an army shop here? Fe tulina kugenda mu buduukaduuka nammwe bwe mugenda mbawana yinki. Tulina kugenda mu maduuka ag'ekinnamagye gye utalina kusasula misolo naye mbabuuza. Mwali mulabye ku maduuka ag'ekinnamagye wano. Ekibuuzo ekibuuzibwa Kasirye Ggwanga. How do you compare the UPDF with Idi Amin's army? Otuteera otya ku minzaani ejje lya UPDF lye tulina wano e Kampala mu Uganda n'ejje lya Idi Amin Dada? Answer yali ntono nnyo. Don't even compare. Tokigeza nako kyakugeraageranya tokikola. Okumbuuza lwaki? There is nothing to compare. Tewali kyakugeraageranyizaako tewali komaawo. Tofenti kale. Olaba otya amagye aga UPDF ogalaba otya leero? Abaana balungi obalabe Somalia obalabe Central African Republic balaba DR Congo they all over Africa wonna webali balungi. Ovuddeyo emirundi egisinga obungi General Kasirye Ggwanga ng'oyogera ku ngeri promotions bwe zikolebwa mu magye abantu okubalinyisa rank BCD okyogerako kinaga nedda. I don't talk about African promotions. Ebya wano nedda. They are not professional promotions. Just leave them. Bireke ebi baleke. Abuuzibwa nti okay tukitegedde promotions ezo agoloza zandibadde zitambula zitya zandibadde zeesigamizibwa kuki n'atugamba ono merit bukozi bwa muntu. Nkobaza nnyo kubanga okyatugoberedde enkya y'olunaku olwaleero 17 akatonnyeze mwenda Paala FM kkula lya muntu wa bulijjo nkyakutambuza mativu ne batuuka n'okubanga beegatta ku opposition
bagezeko kubanga balwana okusigukula mwami Museveni. Abo balowoozaako ki? Agamba nyezo obutamanya naye kano Kiza Besigye lwe nasooka omusinkana nsaali musanyufu. Ekisooka kya byonna nga mulaba alimu obusosoze mu mawanga. Bwe tubeera mu magye temulimu ebyo byamawanga. Nze nakola naye era mumanyi. Mugisha muntu bwe wagoyogerako yaliko amekamando kumala emyaka 10. Waliwo olutalo mambuka ga Uganda. Era y'omu ku baatuyamba ku lutalo olwo. Yakola. Sajja mulungi. Nolwekyo olaba kati abantu nga Mugisha muntu ddala asaanidde okubeera mu opposition. Ebyo bibye yamanyi. It's not my business. Bibye. Abuuzibwa Jeno Kasirye Ggwanga, oli musanyufu n'engeri gy'olabamu amagye gaffe nga bwe gali leero? Answer yali precise. No, nedda. Dwaki? It is dirty. Ngeri gye bali nkyafu. Kiki otegeezamu kubeera dirty? These are younger guys. You saw the other guy, Rwakihembo, who showed people ni Ruzira. Baana bato, temanyi kyakola. Ono Rwakihembo twamulabye Ruzira babukubi bantu. Naye ate naawe ssebo twakulaba wano waliwo eyali ateeberezebwa okuba omubbi gwakuba amasasi emakindye. Ani gwe nakuba? Eyali ateeberezebwa okubeera omubbi. Nze I don't shoot civilians. Kuba bantu ba bulijjo. Never in my life. Tekibangawo. But there were some people who were trying to steal my car. I had to kill them. They are stealing my car. I told them I drove my car from home. You want me to go back a footing? Ekyo kimanyi kuba bantu ba bulijjo masasi. Sikikolangako. Ni waliwo benalabye abayayi badde bagala kubba motoka yange. Nina kubatta busi. Baade babbe motoka yange. Ne bagamba ne bakyali. Navuze motoka yange kuva waka. Kati mwagala ntambuze bigere okuddeeka ne mbakuba. Sirano. Ku nsonga gy'olaba magye nga boyogedde kati baana batobe balimu bintu bonoona bwonoonyi. So gwe mukulabako Mwami Museveni ayinza okubanga yeereetera buzibu bw'abanga atuuse okulaba nti basajja bakulu abazza ku bbali n'abasikiza bamusaayi muto. That is his business. Ebibye amanyi bw'abanga asazeewo to sideline the old guys and taking up the radical group, you'll find out. Ababe bw'abanga asazeewo kubanga abazza ku bbali aleeta abo abavubuka abo abakajenjegule kyanoonya jja kiraba muleke. Olowooza kino kigenda kufuula UPDF ey'amaanyi era eyakatawe? That is General Editor Mwene telling his stories that younger people will make UPDF stronger. If you go to the Pentagon in USA, most of the guys you find there are over 50 years. That is America, which is developed in terms of technology. Ekyokuleeta abaana bato be batadde mu bifo eby'amagye. Olowooza Kasirye Ggwanga kigenda kufuula UPDF ey'amaanyi n'atuddamu ebyo bigambo bya General Editor Mwene yaye bagamba. Babaana bana abato musaayi mupya gwe tuleese gugenda kunyweza UPDF. Naye genda ku Pentagon ekitebe ky'amagye ga Amerika. Abantu bonna b'osanga bali myaka 5 okudda waggulu eyi Amerika abalina tekinologi asinga. Wamatuwulira mbu waliwo obusosoze naddala mawanga mu UPDF. Gye kiri obusosoze mu mawanga kyeki? What is nepotism? Tuwulira munnanga abantu okubanga buli omu bamuyisa mu mbeera yonna olw'eggwanga lye. I don't know bisibimanyi. Zibwe negatta ku magye mu 1972 twali tulina kubaba officers kubanga twali tulina all level certificates. Nze natula senior 4 nenkola mu magye era abatanzania bwe baatulumba nali staff sergeant. So nze ebyo tebinkwatako. I don't know to worry about this business of ranks. Abampadde bati bampadde abajiwaddani be bamanyi byabwe. Twetaaga okubuuza olowooza tuyina ejje lyolabanga ddala digenda kusavinga eggwanga okumala ebbanga lyonna, oba tuyina jje lya muntu oba lya gavumenti nga gavumenti yo senga evuddewo ejje nalyo
That is where we are going. Eyo gitulaga. So tetunaba kutuuka yeeyo mu myaka gino gyonna kitwala emyaka 5 oba 6. Ndaba ng'ekyobuswavu Kasirye Ggwanga si bwe kiri kya buswavu naye ku ggwe si kunze. Awo n'aseka. Naye kankubuzeemu Kasirye Ggwanga, tulaba bw'otuna UPDF gye tulina olunaku olwaleero tulaba ng'etekiikiriddwa bulungi nnyo naddala mu mawanga. Lwaki tulabamu abaganda batono? Abo abaganda badduka buddusi be bagadduka amagye tebagaagala babakake bukasa okuyingira amagye. Jeno Kasirye Ggwanga lwaki ababuuze nze bwe ntunuulira amagye okuva mu biseera ebyameefuga abalango abacyoli be baagalimu ennyo. Idi Amin Dada bwe yajja abanubbi abakakkwa abalugubara ne bagabaamu nnyo. 1986 ne tutwala obuyinza. Museveni Munyankole ne yalwanira mu Buganda. Bwe bagenda mu nsiko nze nali mu kkomera nabasangayo busanzi mu nsiko. Simanyi na butya yewe yazimba ekikye nali sobola kugenda kumuwakana ndi ate era simuwakanya. Naye nga golaba nti waliwo kwegamba minzaani eryato olaba nga naawe olaba nga teribalansinze bulungi nnyo magye kugamba nti aba balinyisa lanka waliwo boodi etuula neekola ekyo. Genda obabuuze. I'm not a member of the promotions board siriyo. So nolwekyo naawe oli mu kwewuunaganya ku ngeri gye balondamu sort of bwe bityo. Ate olaba otya ebyokwerinda byaffe. You are killing yourselves. You are sacrificing children. There are people dealing in cocaine. That's what I see. Wano mulimu kwetingana, mulimu kutabana kuba munoonya bugagga, bamuli mu njaga nze byendaba wano. Ate getwawuliddeko emabega kawunti abagala abayinza okwagala okuvuunika ekintu bawamba obuyinza okuwamba mu kyasa ekyabirimu ekimu mulimu okuwamba. Naye tubadde tuwulira ku bajje nababyogerako bajje no kyabo. Eddakiika esigadde 17 koona ssaawa 6 mukutu gwa nsonga 107.9 Pale FM kula lya muntu wa bulijjo. It is too much of buyitirivu nnyo. I wish I was in China. Muli kale ngamba senga nali mu nsi ya China nga siri wano. They just shoot you off bakutabusi. Gotunulira ono Kazinda mumanyi. Nayingirako mu office y'omunaku lwali lumu ne mugamba nti olunaku lumu nja kujja nkulambuleko eruzira. Ebintu nga tanso bitabula sente z'amagye abazirwanako. Ensasula gye basasula. Bwe bityo nembuuza nti ani ali emabega wa bino. Ne bangamba nti waliwo omusajja mbamuyita Kazinda. I went there and saw him. Nagenda ne mmulaba. He was a fatty guy, munene. Ne mubuuza, why are you playing with our money? Lwaki ozanye ne sente zaffe? Saba omugagga n'ambuuza Kazinda mbu who are you gwani? Ne mugamba mu Kasirye Ggwanga. Teyanfaako n'atunula eriso omwami n'akyusa entebe. Namugamba wanu Dalvistuni Luzira. Lumu nja kujja nkulambuleko eruzira. Naye sinaba mulambulako naye nga nawulira bamutwalayo eyo. Mbozi ya Kasirye ekyali mpanvu ate nga nkyagikutwalamu naye kamala okusimba musajja wa Kabaka wano